Boaz Ssentongo omutuuze ku kyalo Bukeeka ekisangibwa mu ggombolola y'Ekatikamu mu disitulikiti y'e Luweero. Ono yatonnya ku nsi ng'ennaku z'omwezi 3/8/1938 era anaatera okuweza egy'obukulu 84. Mu mwaka gwa 1947 nga Ssentongo aweza egy'obukulu 9 yafuna omukisa ogusembera Kabaka wa Buganda wa 35. Kati yazaawa Sir Edward Frederick William Luwangula Muteesa II bwe yasiima n'alabikako eri Obuganda mu ssaza lye ery'e Bulemeezi. Yajja okukyalira essomero lya SDA Ekatikamu. Kaakati ne batugamba amasomero agali awo twakuŋŋaana. Bakadde ba Ssentongo basanga nnyo ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda era ono yakula akimanyi bulungi nga Kabaka bw'abo ow'ekitiibwa. Nawuliranga nti Kabaka muntu wa waggulu nnyo tasembereka. Kyokka yadde nga guli gutyo Ssentongo yafuna ekiruubirirwa singa afuna omukisa ogusembera ku mpologoma ya Buganda. Nze ekiruubirirwa kyange naga nze nja kukwata ku ngatto ya Edward. Ng'amawulire g'okukyala kwa Ssekabaka Muteesa gamugudde mu matu, ono teyalowooza ku kirala kyonna okuggyako okukwata ku ngatto ze. Bwe nagafuna era ekigambo ekyo ne kinzijira mu mutima nti nja kukwata ku ngatto ye kakibe ki. Ng'olunaku mulindo lutuuse mu budde bwa Kalasamayanzi Ssekabaka Muteesa mwe yatuukira. Kazaalinga mu 4 ez'enkya yaviiramu ku ggombolola wali wansi Ekatikamu najja ng'awuubira amasomero. Bw'amulengera Ssentongo yalayira nti kakube kufa, olunaku olwo terwali lwakumuyitako nga tatuukiriza kirooto kye. Naye nze ekiruubirirwa kyange kyayagala nti mu buli ngeri yonna nja kukwata ku ngatto ye kubanga nakiwuliranga nti Kabaka tasembererwa. Atubuulidde nti ng'abantu bonna babugaanye essanyu ery'okulaba ku luwangula nga naye era bw'abawuubirako ye Ssentongo yali ku kimu kyokka kyakwetegekera ngatto. Naye nagenda okulaba nga ajja nsemberera. Kakati wali wabula abaana nga 6 nze nenkutama wansi nengwa ku ttaka neneeyala agenda okweyala mu luguudo. Yali antuuseeko nze ngatto nengikwatako. Yali nzirugavu. Teyafa nayo ku kyo kyali kiyinza okuddirira. Oba nali wakukubwa miggo oba nali wakukolwa ntya ekyo saakirinaamu saafaayo naye ng'ekigambo kwata ku ngatto ye. Essanyu lye yafuna lyali lya mwoki wa gonja. Naye ekyo nawulira ng'obulamu bwange bwonna busanyuse nga n'omubiri gwonna gwesisuwadde essanyu era abaana bonna nabanyumiza nti nkutte nze ku ngatto ya Kabaka. Nga zeeye waka ku olwo embeera ze zaali za njawulo okuza bulijjo. Nakomawo eka nga era ndi musanyufu. Bambuuza naye osanyuka ki? Nga bulijjo enjala leero tekulumi konza nze nkutte ku ngatto ya Kabaka. Ssentongo annyumiriza nga babadde tayinza kunnimba nti alina ekirala kyajjukira ku lunaku olwo wabula olwamaliriza okutuukiriza ekigendererwa ky'omukolo gwe gwali guwedde. Lyali ssanyu jjereere nga nze ngenda mbuukira mu baana nti nkutte ku ngatto ya Kabaka. Kubanga balala tewaali n'omu yakikola naye nze. Newankubadde emboozi Ssentongo gy'atunyumiriza yaliwo emyaka egisoba mu 7 emabega n'okutuusa leero bangi bakyayayaanira okusemberera ku mutanda sinakindi okumukwatako mu ngalo. Era engatto ya Sir Edward nze nagikwatako oba abalala tebamukwatangako mu ngalo. Nze yagenda okufa nze nga nkutte ku ngatto ye. Lindirira emboozi ya Ssentongo mu kitundu ekirala ng'atunyumiza ku mulundi gwe ogwasooka okulinnya ku nnyonyi bwe yali agenda mu Amerika anti emboozi tebankadde. Nze Habati Kamoga. Ebweru naye Amerika nsi nnungi nnyo.